mpulira eŋŋombo zaabwe mbutaasa DP. Ekibiina twakitaasa dda, tulina n'ekitebe, tuvudde mu bupangisa, amabanja tugasasudde. Twasikira ekibiina nga tetulina kitebe kyaffe, kati tulina ebyapa 3. Bannaffe abamu be twaddira mu bigere ekitebe kyaffe oba we twalibadde tuzimba ekitebe ku Jinja Road tetumanyi oba ettaka lyalagawa. Lwakubanga tetwagala kwogera bingi, naye twagala kulabula abo abatwogerera amafuukuule. We tunaatandika okubaanukula mujja kubula aw'okwekweka. Abamu ntandise okubawulira kati mwogera luddica, batandise okubalabula nga babagamba nti gundi twakukwatirako ng'oli mu buzibu. Mujjukira mukulembeze munnaffe Dr. Besigye yeegaana kitabeerangako mu nteesagana ne President Museveni. Paka abaakirimu baavaayo ne bagamba ssebo ku myaka gyo yogera amazima. Kati akakanye twali mu TDA, Kofi Annan najja nga twagala tugatta aba opposition. Okugatta ebintu byonna weetaaga gulu. Kati mbuulira awatali DP opposition teina gulu, kubanga DP ffe tubadde nga aba gulu. Biri gumu twaleeta eyali National Political Commissar owa NRM n'afuna obuwagizi, ate nga kye yakola kandidate waffe Dr. Semogere mu 96 yamukaabya amaziga, naye mukadde waffe yamusonyiwa n'agamba jangu tutaase eggwanga. Naye yama nti tagenda kukolawo kibiina, okakana nga akozewo ekibiina kye, ate ekibiina kye kitadde amaanyi mu kulwanisa DP mu kifo ky'okulwanisa NRM. Ndowooza kati mubawulira abasinga NRM bakivuddeko bali ku Norbert Mao ne DP. Oba amaanyi ki ge tulina? Pangalira mu bwongo bwabwe awatali kusasula rent. Obwongo busiiba bwesera lwa Norbert Mao. Ng'obukulembeze bwa DP tugenda kuteekawo olusalosalo wakati w'endiga ezaabula n'abaana abaazaawa. Endiga ezaabula tujja zinoonya, abaana abaazaawa ewaka bamanyiyo. Tubalinze bakomewo, tubaanirize. Abaana abaazaawa tetujja kubanoonya, ekkubo balimanyi. Mu Uganda kati tuyina abakulembeze ba bika 2. Amba eno gavumenti erina okugenda ng'akalulu akaddako tekanaba, era kalina okugenda mu ngeri yonna. Uganda ne weggwawo bo tebafaayo. Waliwo abalala nga ffe abagamba enkyukakyuka engeri gye tulabye embeera eriwo ejja kuva mu nteesagana, nga mulimu okwesaasira n'okwesonyiwa ebimu, nga mulimu okwagala, mulimu okusonyiwagana, nga bwe kyali e South Africa. E South Africa twalina bakawandula bigambo oba bakawandula muliro abaali bava mu kibiina kya Pan-Africanist Congress nga bagamba buli mukaburu sasi limu, one settler one bullet. Naye bwe njogera kati tebalina mubaka n'omu mu palamenti. Mandela yagamba tukoze kyonna ekisoboka, tutaddewo bomu, tutulisizza, tulwanye, tulina n'eggye lyaffe, naye kati tuteese.
DP tugamba enkolagana gye tulina ne NRM tuguliddewo bannayuganda balala ekkubo eppya tuteekewo ekibinja ky'abannayuganda abangi abali wakati mu nsonga zino, kubanga ne mu NRM tulinamu ba radicals abagamba nti gwe tulina ajja kuwangalira mu ntebe mpaka oba mwagala oba temwagala. Abo nabo tetukaanya nabo. Kati ku ludda luno waliwo abagamba ajja genda oba ayagala oba tayagala, ate oba agenda atya alina okugenda Uganda neweggwawo. Bali nabo bagamba Uganda neweggwawo ajja kubeerawo. Kati tulina okumobilizinga abantu abali wakati nga tugamba Uganda empya ejja kuva mu kuteesagana. Kalulu nga bwe mbiraba, oluusi abantu bagamba kalulu tekalina kye kakyusa olujja nga be basooka kukola nomination. Ne weebuuza nti oli kuki? Waliwo omuzungu eyatubuulira nti obulalu kitegeeza nti okola ekintu kimu ng'ogenda okiddamu okola ekintu ekyo ng'oddamu naye nga olina essuubi nti mujja kuvaamu ekintu ekyenjawulo ate nga kyokola kye kimu. You can't do the same thing over and over again and expect a different result. N'olwekyo kasookedde nnyingira mu ofiisi eya minisita badde mpagala embazi yange. Bagamba nti bwe bakuwa embazi okutema omuti nga bakuwadde essaawa 6, kozesa ssaawa 4 okuwagala embazi yo. Kati emirimu gye nnina okukola kwe kulaba nga tuteekawo enkola ey'okuddaabiriza ssemateeka wa Uganda, constitutional review. Ensonga nyingi. Tulonda tutya? Federo tunaabeera n'ebisanja? Ababaka babeere bameka? Ensonga z'ettaka. Ekyokubiri, tulina okwogeraganya nga bannayuganda, national dialogue. Bannaddiini, abakulembeze b'ensikirano, bannabyabufuzi na buli muntu yenna. Tulina okunyiga ebiwundu bya Uganda. Buli nsonda ya Uganda ekoseddwa. Woyita Omunyankole naye ajja kubuulira ebimuluma. Omukalamojja wano mu Buganda, Mwacholi, West Nile, Elango, Teso. Tulina okutuula awamu ng'Abannayuganda, mutima gw'okwagalana, twagalane, twagalize, twenenye, tusonyiwagane. Ekyokuna, Munnayuganda anaalaba ddi ku nkyukakyuka awatali kavuyo. Abamu mwabuukira ekintu kyaffe olw'okuba mwawulira President Museveni ng'agamba nti ekyokukyusa obukulembeze mu mirembe oba transition tetwakyogerako. Ne mbabuuza ekiwandiiko kiikyo. Oluzungu mulumanyi. Mu kiwandiiko mulimu a peaceful presidential transition. Ffenna ne tuteekako omukono. Weewaawo tetwakyogerako naye nga mwekiri mu kiwandiiko. Ate ekiwandiiko ekyo kiramu. Waliwo bye tusobola okugyamu, waliwo bye tusobola okugattako. Awatali na kutwebaza temwakikola mutya okuteesa ne muvaayo n'ekiwandiiko. Ate nga abaatusooka abamu bye baakaanyaako tetubimanyi, baayogera boogezi. Embeera eri mu Uganda nze teneeraliikiriza. Ndi muvumu kubanga manyi bakulembeze bannange
banzikiririzaamu bakkiriza mu kibiina kyabwe. Eno embeera ebadde wetu okutulaga abatatwagaliza nga DP. Era Katonda agenda ababonereza emiggo Katonda gy'abakuba kati ng'akozesa abantu abalala era gikyanyooka. Nga mukwano gwange Lord Mayor nga temunaba nakumbuuza oba gwe njogerako kuba oli mukwano gwe mukabi eyamwegaana yagambye tebiwandiiko bikyajja era ayiga okwepena kubanga kati mpulira ayogera ludica mu kifo ky'okwanukula nti baali bakuyambyeko mu mbeera yonna nga bakufunziza agamba simusinkanangako. Nange Katonda simusinkanangako naye ankolera. Ne Yesu simulabangako simukwatangako mu ngalo naye ankolera. Kati sebo woba olina Katonda wo era n'abasamize balina owaabwe. Kati ekintu akifudde kyagamba nti simusinkanangako. Nange General Sale yantaasa mu 96 kubanga akalulu kange baali bakabbye nga baleeta obululu buvudde mu front line mu bannamagye ng'abanene mu gavumenti bo basazeewo nti ono omuvubuka tajja kulinnya parliament. N'olwekyo nze kyemmanyi bino ebiwandiiko byawandiise tabiwandiise mu mutima mubi oba kusaanyawo Lukwago. Abaagala okusaanyawo Lukwago beebo abamuliraanye baayita emikwano bagenda ne bamutega akamasu bamutwala ng'endiga gye bagenda okusaddaaka ensambya ne bagamba sebo yogera naye olwalaba engalo ezivuga n'enduulu n'asumulula. Yasumulula ate n'ayitawo. Waliwo okusumulula naye toyitawo. Ffenna tulina okubeera ne we tukoma naye ye yayitawo. Kati okuyitawo okwo kye kireetedde mukwano gw'oli gw'atasinkanangako okuvaayo n'agamba sebo ojja kujja oneetondere kubanga wali mu manyo ga goonya n'enkujjayo. So mu kifo ky'okwogera oludica ezo ze nsonga z'alina okwogerako. Kusinkana President Museveni mu 1990 nga ndi president w'abayizi b'e Makerere. Ze nakuba essimu. N'olwekyo si musango kusinkana muntu yenna. Neewe omusinkana mwogera ku ki? Byabufuzi bannange tuleme kubeera bakali lugambo mu kifo ky'okwogera ku munno. Yogera ku nsonga zennyini eziriwo. Nga DP mwaka guno tugenda kutaalaaga Uganda nga tunnyonnyola Abannayuganda ebigendererwa byaffe. Bino byonna bye tukola biri mu strategic plan ya DP kubanga twasalawo nga twakava mu kalulu ka 2021. Titulina ebigendererwa bisatu. Ekisooka okutwala obuyinza nga DP. Ekyokubiri okolaganira awamu n'ekibiina kyonna ekiri mu buyinza. Ekyokusatu okulembera oludda oluvuganya. N'olwekyo buli kye tukola tukikoze nga twesigamye ku byasalwawo obukulembeze bwa DP. Majority ey'abana DP kye tukola bakiwagira
naye abamu abeesaawo ennyo ab'emitwe eminene bo balowooza nti tulina okubasaba lukusa nga tetunakola kintu kyonna. Constitution ya DP yetuwa lukusa era buli kye tukola tukikola mu linnya lya Democratic Party. Naye kino kye tukoze kipya, n'olwekyo gwe Munnayuganda mpuliriza, salawo olwaleero wakati w'abo abagamba nti obukulembeze obuliwo tulina okubujjawo, Uganda neweggwawo nga Libya. Abamu ababakumamu omuliro balina akawunti ebweru, balina n'amayumba ebweru, balina sente, abamu abaana baabwe bali wabweru. Gwe nampuliriza oli awo ne mu kalulu abaana baabwe babatwala wabweru. Wakati waabo abananfuusi abalimba abawedde emirimu, naffe abagamba nti tukyuse Uganda nga tukutte ekkubo ly'okuteesaganya, tuteese ne bannaffe, kubanga n'obeera ne kiseefu ekizito ng'oyagala kukifulumya, okisuula busuuzi kigende nga kimalawo ennyumba yo, oba ogenda okampolampola ku madaala ng'omanyi nti buli lwe kikka kiba kigenda, lazima kijja kufuluma, kubanga ennyumba yiyo. Kyemanyi abo abaagala okwonoona Uganda abatalina pulaani yonna ate nga bananfuusi balimba abalya mu lulime ne mu luzise balina obukulembeze. Naffe abagamba nti tuteese tulina obukulembeze, tujja kulaba obukulembeze ki obusinza amaanyi. Abamu bawulira butaasa DP, bo baatandikawo ekibiina kyabwe kye bayita Suubi Buganda, ne bazzaako tijje, ffe nga twakituuma tabula gy'ova. Ekibiina baakivaamu naye beeyongera kukitabula. Ffe eŋŋombo yaffe omwaka guno tugamba twezuule nga bana DP. Tetujja kukkiriza muntu mulala kujja kutugamba ti DP muli bwe muti, muli bwe muti. Okusinziira ku bye tweyama nga tusiibula mukadde waffe Louis Tyaba, omu ku ba-founders ba DP, tetujja kukkiriza bakatabula kwonoona kibiina, kubanga abamu sina bamemba bawagizi. Woba omuwagizi kati nga ffe abawagira ttiimu z'emipiira, ffe tusalawo ani anaabeera kapiteeni, tuli bawagizi. Abamu bali mu betingi, sina bawagizi. Abali mu betingi batulekemu, tuli bamalirivu omwaka guno, ate bamemba baffe batukiririzaamu. Tubalabula abo abakola obukundi. Ekibiina kyaffe kirina constitution. Abamu tujja kubayita mu maaso ga disciplinary committee. Ndowooza mujjukira abamu abaali balowooza nti bamaanyi nnyo mu DP, bagenda tetukyabawulira. Nze njagala kugumya ababeereddewo ekibiina kya DP, temuba na kutya kwonna, kubanga kino ekibiina kigazi ate kya bannayuganda bonna. Ate tewali ayinza kutunenya, kubanga nga DP tukoze kinene nnyo okuzimba opposition. Naye nga bo bennyini
abayita ab'opposition ennyo ate be batulemesa. Twateekamu ssente zaffe miliyoni ezisukka mu 4. Tuzimbye abantu, tuwagidde abantu, naye batulyamu olukwe. Bannange, kuva na leero mukimanye nti twetegeerera, temujja kututegeerera. Toyinza kuva mu kibiina kirala kujja kutegeerera DP. Mufti tajja kutegeerera Archbishop wa Kampala Archdiocese. Ne Kampala Archdiocese Archbishop tajja kutegeerera Bahai. Abakulembeze ba DP weebali be bajja okutegeerera DP. N'olwekyo nga tuggulawo omwaka guno, obwo bwe bumalirivu bwe tulina, kubanga tulina majority. Abamuwoza tutuze NEC, twatuuza NEC, majority ya NEC eri naffe. Mwebuuza National Council, tugenze tubasinkana. Kye tugenda okukola kati kuyita Delegates Conference, Extraordinary Delegates Conference. Bannannyini DP bennyini, bamemba ng'ogyeko bano abawagizi, bateese ku nsonga za DP, be bajja okutwala DP mu maaso. Wabaawo ekibuuzo kyonna mu Luganda? Yes, we mba mwogera. Ogambye olupapula lwe baluyita onobwino. Kweri kye yagamba? Kankuteekereko recording, kubanga njagala weenenye. Bwe yagamba nti ebya transition tabimanyiiko, yagamba tetwakyogerako. Tetwakyogerako. Omanyi waliwo omunnamawulire omu ayambuuza ekibuuzo ekyo kye kimu. Ne mugamba nti ssebo wakawasa. Olabye abantu kati obufumbo bugweri. Lwaki owasanga ate omanyi nti divorce rate eri waggulu nnyo? Era nange nkwanukula bwe ntyo. Ne mu malwaliro tubeera ne ward ne tubeera ne mortuary. Mortuary ejjula ne ward zijjula. Kati kiri eri ggwe bw'osazeewo okulambula mortuary, choice yo. Ojja kunyumiza abeewuwo ti abantu baweddeyo mu ddwaliro. Fe abalambudde zi ward omuli abalamu abafuna obujjanjabi, ffenaffe tujja kunyumiza bannaffe nti abantu bali mu kubonaabona obulwadde bubaluma, naye bajja kuba bulungi. Kati gwe sigala mu mortuary onyumye ebya mortuary, kubanga naawe tukwetaaga. Nze simanyi oba President Museveni aneesiga, naye nze mwesiga. Mwesiga kubanga bye tukaanyizaako tugenda tubiteeka mu nkola mpola mpola. Ebimu tugenda kubyogerako. Naye kati Abannayuganda kati mulemedde ku kintu kimu ky'ogamba. Tewali promise yonna yonna gy'akeepinga. Njagala nkubuuze, has President Museveni ever kept any promise? Answer me honestly. He has never. Which one? Kingdoms. We have kingdoms. He said he would return the property of kingdoms. Some of them are in our office there, the balance. But it all depends, because you know, in life, let me illustrate something to you which I always use.
When I show this paper to you and I say, what do you see? All of you will say, I see a black spot. Because that is your focus. But the majority of the paper is actually white. I'm sure there are many who also talk like that. Waliwo abanjogerako bwe batyo. Olupapula luno lulinako kadoti ka sport ako aka black. Kati gwateeka essira ka sport ako aka black. Oli ne bwakugambako nti nga size ennene nga ya white. Kugamba newankubadde naye nga sport eyo ogyogerako ki. It is natural. Nze nkyaliwo nnyo. Tujja kuddamu tuwayeemu ombuulire nti ssebo Norbert Mao nakugamba nja kwetondera. Waliwo ayambuuzaako nga tugenda okulaba Joseph Kony. Oyo Kony omwesiga tagenda kutta, yakatta bameka. Abantu agenza abasalako amatu, ennyindo n'emimwa. Engamba nze kangendeyo. Ne President Museveni yandabula n'agamba ssebo, I don't advise you to go to Kony's camp. Nengendayo kati siriiwo nenkomawo. Namuwa ne hug. So, eyo negativity eri mu Uganda. Kati nabanyumizaako ku Chadema. Mwalaba President omupya wa Tanzania Suluhu Hassan yasinkanya aba opposition mu State House e Tanzania. Wano mu Uganda omuntu yenna wa opposition asinkana President Museveni mujja kumwogerera amafuukuule. Ate nga mumanyi nti temuyina alternative plan. Kubanga alternative plan gye mwogerako bya katemba. Ate ensonga eyo nagirimu. Kuba nayogera neyesimbawo ku bwa president e Tanzania omwami Tundu Lissu. N'aŋŋamba tiyali ayagala kwogera ne president we Tanzania naye kirabika tekisobose. Ne mugamba onzikiriza mbuulireko president wa Uganda? N'agamba gezaako. Ne nkubira President Museveni ne musaba ssebo tulina munnaffe eyavuganya ku bwa president ayagala kwogerako ne president we Tanzania gw'omanyi obulungi. Lwaki tobeera lutindo? President Museveni n'addamu n'ankubira n'agamba njogedde naye era agenda kwogera naye. Nagenda okulaba nga abagenze Brussels basinkanye. Kati omukulembeze yenna kati nga mukulembeze wa NUP n'agenda ebweru wa Uganda ekifaananyi kyekifuluma nga atudde ne President Museveni mujja kumwogerera amafuukuule. Eyo mbeera ki? Gwanga ki gye muzimba? Generation ki gye muzimba? Kubanga ffenna tuli Bannayuganda. Ffe abamu twali banyiivu nnyo nnyo nnyo. Mwe mulowooza muli banyiivu. Ffe abamu twali twagala na kwekutulako ku Uganda. Tutondewo Nile Republic. Naye gw'atakyuka tojja kusobola kuleeta nkyukakyuka. Gw'atalo atali mulokole tojja kulokola muntu yenna. Kubanga gw'ogaanye okukyusa ebirowoozo bye. Kati tewali njawulo naawe n'oli gw'ogamba nti takyuka. Oyinza ate n'okubeera omubi okusinga. Kyensaba Bannayuganda tukkirize nti buli kimu kisoboka nga tuteekawo olusalosalo wakati w'ebyo bye tukaanyaako nga waliwo ebimu nga tetubikaanyaako. Naye olw'okubanga sikaanya naawe ku nsonga ezimu tekinnemesa kwogera naawe ku nsonga ze tukaanyizaako. Embeera gye twagala mu Uganda. Kubanga mu buli ludda mulimu ba radicals. Mu NRM mulimu ba radicals. Mu opposition mulimu ba radicals. Ffe twagala kuzimba broad center ey'Abannayuganda abalumirwa Uganda. Kuba ba radicals bo tebafaayo. Bo bali mu kukola linnya. Suubira mu biseera by'omu maaso
ojja kuneetondera oba nze nja kukwetondera kugambe nti owa ono bwino wayogera amazima nsaba kunsonyiwa naye okusinziira ku myaka gyange n'embeera gye ndaba n'ebiri mu Uganda kati buli omu akyuka tewali atakyuka omuntu agamba nti ye takyuka oyo ye musiru awedde emirimu kituufu era ne ansa ogiina ndowooza obuuziza just for record okimanyi bulungi nti waliwo ababaka abatali nange kati abo basuubira otya okubeera wano kati ekyo kibuuzo kirala tekitegeeza nti tetwogera nabo kati no nsobola n'okusesa kubanga waliwo abantu bye bakola nga lwa byabufuzi abamu ku babaka abo oyogera nabo bagamba nti sebo ekintu ky'okoze gye kiri naye omanyi constituency yange kino kye kitunda kati wogenda mbasamize nga naawe otandika kusamira kitegeeza nti kati toyina identity you are just pushed around by the wind ekibiina kyaffe kiyinga ng'omuti tulina bamemba abalinga ng'ebikoola embuyaga wejja ebikoola bijja kubuuka era ebisinga bibuuse tubasiibudde bulungi nnyo bagende mirembe waliwo abalinga nga amatabi amanafu naye tulina emirandira abali okumpi nange gye mirandira kati owoza Norbert Mao goberera ebikoola ombuziza mbakomezaawo ntya abantu abamu bali mu byabufuzi kubanga balaba nga kibakolera naye olina okumanya nti akalulu akaddako simanyi oba kanaabeerawo mu mwaka ki naye nga kajja kubeerawo laazima era mukyalaba bingi abagenda okwogera Ludicha bajja kuba bangi kubanga abamu aboogera ennyo nabo fayiro zaabwe weeziri kubanga balya mu lulime ne mu luzise ofundako Norbert Mao buli kyakola akikolera mu kitangaala tosobola kumunenya naye nga enzigi zaffe nzigule omubaka omu yajja wano bwayagala kumenyawo geeti oba okoza meeting ne maka ga taata wange nina okusooka kumutegeeza titujja ne bavubuka bannange tulina programu mu lujalwo naye olw'okubanga nze omwana omukulu nga ngenda kumenyawo geeti eyo indiscipline tetujja kugikiriza bano babaka boolaba ono kata wangule ezombo naye of course abasinga mu abanamawulire mulaba Kampala Central Business District amawulire bwe gabeera eri ekigezi ng'owulira nti muli ku bya Abitext bamubyeko enkofiira ebyo bye munyumya mbu takyalina nkofiira ago ge mawulire gammwe so siina mubaka gwe nayise kubanga singa twayise ababaka wandirabyeko abamu kubanga abamu twogera nabo naye mbabuulidde ebizibu ebiriwo kubanga okusookera ddala bafuuse balimba ogamba nti enkolagana n'ekiwandiiko gye tulina ne NRM twateekamu articles ezigamba nti DP tejja kusimbawo candidate mu Buganda mu DP tejja kubeerawo ne branch mu Buganda ate nga regional office ya DP eri Masaka kujjako nga Masaka kati eri Mwankole ekyokubiri batututte mu kooti abamu bagenze batuwaayiriza mbu bano ba NEC members
buli omu namuwa $5,500 abamu 3. Bu President Museveni yampazi billion sobole okusasula abakulembeze ba DP. Singa nsalawo nenkola nga Lord Mayor okubatwala mu kooti for defamation, tebajja kusigaza yadde underwear. N'olwekyo waliwo ensonga eziri fundamental oba eziri primary, ezimu ziri secondary. Kubanga kati gwoli waddembe ogenda mu newsroom yo n'ogamba mukulembeze wa DP ate nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs yatuuziza olukuŋŋaana lw'amawulire naye tewabaddewo mbaka n'omu. That is your perspective and you are free. Naye nga it is a disservice. Osobola okukavaring embaga n'osalawo okukavaring embaga yennyini oba n'olaba ekiraka ku mpale y'omuko, eyo nebeera headline. But that is maybe your news ethics. Sikunenya obeera nga mutabani wa Noah yalaba kitaawe ng'ali bukunya, ago ne gafuuka amawulire, naye ekikolimo kye yafuna. Abalimba Katonda yabakolimira dda, kubanga omulimba namba emu ye sitaani oba musota. Kuba kyova owulira omuntu agamba nti oli musota, kitegeeza oli mulimba. So don't bring a curse on yourself. You are a young man. Report the real news. MP wa Kameme kubanga sina constituency. So if you want me to advise you, this is the only country we have, Uganda. Do you think an American citizen can write badly about America? Ofunemu ki? Olumu nali mu meeting, mujjukira tata wa late speaker Gyebakola bye yayogera mu kuziika mutabani we. Agamba nti njagala kakasa nti mutabani wange bamutta busi era bamuwa obutwa, yambuulira biki. Kati enkeera ne tubeera ne meeting ey'abantu abanene. Twalimu ng'abantu 2. Omu n'awanika. Kakati sebo ensonga gye wayogeddeko jjo twagala okiddemu otunnyonnyole bulungi. Muzeeyi yatabuka n'agamba kikugasa eki? Kati kikugasa ki okuripootinga mbu ababaka tebabaddeyo ate nga tetwabayise? And of course nze nja kuba monitoringa mu abanamawulire your progress 5 years, 10 years. I know the news journalists who are going to grow. I can tell them by how they report, by their questions they ask and so on. N'abagenda okudibana bo mbamanyi, because bwanga Uganda tejja kutereera kujjako nga DP ekutte enkasi. Ekyo tukimanyi bulungi. Kambasiibule nange nneme kuyitawo nga gundi. President has invited you journalists to that table there. Sebo, John, you come with the camera. You just summarize just in the world. Let's summarize it in the world. Kati omuzindalo gendo osigala nga batuwaayiriza bu DP ekanyiza ne NRM nti DP tejja kuteekangawo muntu yenna kwesimbawo wano mu Buganda, era DP tejja kugulawo matabi ga DP mu Buganda. Okusiga obukyayi mu Buganda abantu bakyawe Norbert Mao, ebyo tebikola. Ekibiina kya DP ky'Abannayuganda bonna, era omuntu yenna alina obumalirivu okutwala obuyinza mu Uganda alina okumanya nti yeetaaga obuwagizi okuva mu buli nsonda ya Uganda. Ekyokubiri, ekibiina kirina constitution. Abaatukwasa obuyinza bw'okulembera DP mwalimu omwami omu, mwami Louis Tyaba, y'omu eyali asigaddewo nga mulamu.
ku bantu 8 abatandika ekibiina kyaffe. Abamu be muwulira beeyita mbu balumirwa nnyo nnyini DP. Bagenze bazungazunga kati ng'ono mukwano gwange Mukaaku nasooka kumuwulira nga yeesimbyewo Kawempe nga independent. Teyeesimbangako mulundi nagumu ku tikiti ya DP. Nagenda omulaba mbu yeesimbye ku bwa president independent. Akabonero kaali Kasuwa oba Kasuwa nga waliwo omukazi akasitudde ku mutwe kintu kyali awo yagenda n'akiyiiya n'agulawo ne office ne yeeyita president wa DP ng'alina ne executive. N'addamu okumuwulira nga yeesimbyewo Empigi Mawokota independent. Kati juzi mu kalulu akawedde yagenda Kamwocha ndowooza baamulengerera wala ne bagamba ono azunga nnyo. Ne bamumma kaadi yasibira ku kitebe kya SDP neyesimbawo ku kaadi ya SDP. Ne mukwano gwange Mabike president wa SDP neyesimbawo nga independent. Oluusi neebuuza bannayuganda naddala bannaffe be tuli nabo mu bibiina bya opposition ani abaloga? Mwasoma mulina zi degree mubeera wano naffe ani abaloga? Oba oyagala kubeera mukulembeze bwa DP olina okugobera constitution ya DP. Obukulembeze bwa DP obuliwo ne bw'obuvuma otya bukoze bingi. Nze bankwasa ababaka 7 nga president wa DP. Twafuna ababaka 15 kati tulina 9 olw'ensonga ez'enjawulo. Tulina n'owa Iyala kati. Twafuna ne kansala Eibanda Mwankole ate gwe gusoose ne Karamoja tulina bakansala 2. Naye abantu bagenze olw'okubanga baagala kukyayisa Norbert Mao bamufuule ekitagasa. Bagenze ne batonda ki Norbert Mao kyabwe oba mu kifaananyi ky'ebbumba ne bakisibako emisango. Yatunda ekibiina ky'abajjajja n'akiryamu ebinyeebwa. Ekibiina akiwaddeyo NRM. Oyo Norbert Mao gwe boogerako nange muwulirako buwulizi. Simumanyi kubanga nze manyi kikyendi. Tetujja kukkiriza muntu mulala kujja kutugamba nti Norbert Mao